Wasita nomunafewe balokera okulaba Bukedde TV1 kekadde tukuddemu akataliko nfufu nze kuteesa Jujulira Musine muno Jimebo katandike n'ebikulu ebigalimu. Abooluganda omusanvu abafiira mu kabenje baziikiddwa mu biwoobe. DPC akirizibwa okusazaamu. Poliisi efulumizza amateeka aganaagoberwa mu bikujjuko ebimalako omwaka. Only eddakiika 5. President Museveni ayugumiza butambala n'empigi ng'akuyiga abaayo ku mulonda. At least mujja kuzituwa. Emyaka 4 gya NRM abeekayunga gavumenti byazimbira eddwaliro n'enguudo basiimu. Omwezi ogwa January luno olukindo lujja kuba luwedde. Tongera kwebaza nawo sinza okutulaba tutandise ne kabadde kaseera ka buyunike mu kuziika abooluganda omusanvu abafiiridde mu kabenje akagudde mu bitundu by'enjagala Kasaayi ekinoni mu disitulikiti y'Erengo. Okuziika kubadde ku kyalo Kyogo Kamwezi Rukiga. Jibadde emiranga nakwazirana mu kusabira emyoyo gy'abagenzi omusanvu abafiidde mu kabenje akagawo ku Lwomukaaga mu kifo ekimanyiddwa nga Njagala Kasaayi ekinoni mu Lwengo ku luguudo oluva e Masaka okudda e Mbalala. Abaafa kuliko Ivan Wagabwe emyaka 68, mukyala we Brenda Ine Mbabaze, Ssanyituuyo Muhabu w'emyaka 69, Keith Agaba emyaka 10, Keith Atwire, Maziko Kanene w'emyaka 5 ne Korone Agaba badde bagenda mu kyalo okubatiza n'okulya olusooka. Badde bagenda kutwala abaana kubabatiza mu kyalo eyo naye tebasobodde kusukka Lwengo district. Kyadiri emotoka bye baali batambulira Toyota Fielder namba UBH 476 okutumiragana ne Fuso namba UBP 510 eriva Mbala ngedde Kampala okusabira abagenzi kubadde kanisa y'obusumba bw'ekyo nga kulemiddwa mulabirize wakigeze Gada Kanjona. Omulabirizi Akanjuna alaze okunyola olw'omugenzi abadde alabirira kitaawe Beno ne Swaibu tulya muliebe yafuna akabenje ng'amaze emyaka 6 kondere okufa amango. Agumiza tutya muleba nti alabire ku Yobo yafiira buli kimu n'okulwala kyokka teyabulira Katonda wabula yenye emidolo okuba ndi Wagaba yafudde n'abane bonna abana n'ataleka wadde omuzukulu kitaawe kwabadde anaagumira. Omuntu y'okubeera mugire nk'ebisolo bakandi boosha bakaba batali mujeeri konka hariho ebitutamanya hariho ebitusereki konka isobeka omuntu nabo lyahika nibiba lyahika mushiga akaba atalifa ari kuguma akisidenti n'emotoka ye. Bw'atasiira abantu okumanya nti obulamu Katonda yabulinako obuyinza. Yamuseetu lya mulebo baka bwe bwakutte katambika esimu alaze okunyolwa abaana be n'abazzukulu okufa famire yonna n'esaanawo. Mukwaya bunditu ya mulebo lunaku lw'eggulu yalomboza ennaku gy'asigazza kuba mutabani we yabadde amujjanjaba. Mutabani wanje ogwo newabire nabanza nazamuraga nakayo niwo gwagenze aho nakumpa eshara bwe oluva emiramo gy'abagenzi gigalamiziddwa. Ali Waswa yakusakidde gulino lwa Bukedde TV. Tubasaasidde nnyo bannaffe emyoyo gy'abagenzi Omukama agiwummuze mirembe. Ate mboozi ezikutte mu Babiro mu mwaka 2025 y'ensoko eyagoya ebyalo e Kalangala.
yaviirako abantu bana okufa bangi basimatuka n'ebisago saako okusuula amayumba agakunukiriza mu 2005. Musasi wafazeeyo ng'abaayo bakyajasimula bugolo. Muzimu ku mboozi ezikutte ku bantu mu mwaka 2025 kwe kuli n'ensoke eyagoye ab'ekalangala okukkakana ng'essa abantu bana okwalina abapoliisi n'okuleka amaka agasukka mu 2005 nga gali kudimwa. Ensoke yakubanga 15 omwezi ogwokusatu omwaka guno ng'okusinga yakosa ebyalo okuli Kizi, Kalangala ne Buggala nga yo poliisi yaggwerawo ddala. Amasinzizo, ennyumba z'abatuuze n'ebirime byonna byasigala ku ttaka. Ebisolo byaffe bifudde. Enkoko ze twali tulunda zifudde. Waliwo abantu abasimatuka n'ebisago eby'amaanyi nga tumalako 2025 omusasi waffe Nkuba Samuel atuzizaayo mu bantu abakosebwa okulaba embeera gye bawangaliramu oluvannyuma lw'emyezi egikunukiriza mu 10 Bukyanjage n'egwawo. Christopher Lubuyehe yayonoonebwa ennyumba ze ezisukka mu 3 n'emmotoka ebyaliwo abinyumya abiddiŋŋana. Nali nkyalaba nga sinnawunga kati nalaba amagulu asatu nga bw'olaba awo ng'ekigulu ekintu ekimu ekya bbulaaka kisimbye ku nnyumba ya mukulu Dan ng'ate ekimu kisimbye wano ku muyembe naye ng'empewo yeetooloola nnyo waggulu ng'ate kyambusa ne mbagamba bannange kirabika kisoke bwe kyakoma twawulira bintu bigwa emiti nakoma okutegeera awo n'engwa wansi. Alaze ebintu ebyayonooneka okuli n'emmotoka gy'agamba nti emmazeko obukadde 6 okuzaawo. Eza temporary ennyumba zaali ennyumba 3 n'ennyononebwa ennyumba ez'amataffaali 5. Emmotoka waaliwo 2, emmotoka emu yeeno. Dungu Hussein akolera mu katale k'okukaleerwe agamba nti emirimu nagyo gyasanyalala era waliwo n'abamu ku bannaabwe abasenguka olw'okulemererwa okuzzaawo bizinensi. Bizinensi eyo gy'olengera awo yali ya mwami Ssemujju nga yabbaala. Yali erimu ssente eziwera naye ensoke yagitwala n'egisuula eri kumpi nga ku kkubo. Okudda engulu kyamufuukidde kizibu nadda mu kyalo ate akole emirimu emirala. Mu balala abaakosebwa muli ne famire y'omugenzi Ssemo Lwanga ng'ono ennyumba ze 7 zaasuulibwa ensoke n'okuttiramu omwana waabwe omu. Nalwanga Robin omu ku bafamire annyonnyodde lwaki kibakaluubiridde okuzaawo ennyumba zino wadde ng'ekiseera kyetoolodde. Ekyo kiri bwe kityo kubanga ennyumba eyaffe twakosebwa nnyo mu maka gaffe ennyumba 7. Kyova olaba nga tukoze eki tukyalemeddwa okuzzaawo ennyumba ezo. Asabye gavumenti okwongera okubakwasizaako kubanga amabaati agabaweebwa tegamala kuzaawo ennyumba zonna. Baatuwa amabaati naye era tubadde tusaba gavumenti etwongereyo ku bintu ebirala kubanga amabaati gokka tegasobola kuzimba nnyumba. Ku ludda lw'abakuumaddembe poliisi yafiirwa abantu 2 n'okusaanyaawo Uniport mwe baali basula era omuduumizi wa poliisi e Kalangala SP Kenneth Masete atulaze ebisobodde okukolebwa okulaba ng'obulamu bwabwe budda mu nteeko. Tubaddeyo n'abaana abaalumizibwa naye twagala kwebaza medical team eya poliisi ezenga ebakolako abamu bambi tebanaakutereera completely naye nga bakyali ku medication. Alaze n'okusoomoozebwa okukyaliwo naddala eri balakisi yaabwe. Ku Uniport bwaffe bulina engeri gye bwali bwakola sort of covering the station from the outside. Naye kati engeri gye bwavaawo station yasigala a little bit mu kitangaala. Tuligezaako nnyo n'amaanyi okulaba nti tukwata wano na wali tusobole okufensinga off barracks ne station bireme kuba nnyo mu kitangaala. Samuel Nkuba yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Webale nnyo Samuel. Ate bwe tudda e Kayunga, eddwaliro lya Kayunga Regional Referral Hospital lyaweebwa gavumenti ebyuma eby'omulembe byeyambisibwa mu kujjanjaba mu kisanja kino. Bino byemu ku bituukiddwako mu myaka 4 egya NRM.
Bannakayunga bali mu keetereekererako okwaniriza akwatidde ekibiina kya NRM bendera okuvuganya ku bwa pulezidenti era nga ye ssentebe wa NRM Yoweri Kaguta Museveni ng'agenda kugendayo nga 2 January okunoonya akalolo. Kati tutunuulidde gavumenti ya NRM byekoledde bannakayunga okuli enguudo ez'omulembe n'okusitula ebyobujjanjabi mu ggombolola 14. Bano beenyumiriza mu Kayunga Regional Referral Hospital erijjanjabirwamu abalwadde okuva mu disitulikiti 6 okuli Buyikwe, Buvuma, Nakasongola, Luweero ne Mukono. Haji Salim Kivejjinja akulira akakiiko akafuzi ak'eddwaliro lino alambuza RDC Mariam Nalubega Seguya ebyuma eby'omulembe byeyambisibwa mu kujjanjaba endwadde ez'enjawulo ebyabaweebwa gavumenti mu kisanja kino ekiggwako kyagambye nti kibayambye okutereeza eby'obujjanjabi. Era ne tufuna n'omukisa nti eddwaliro lyali upgraded, balirinyisa eddaala ne liva ku district hospital ne lifuuka regional referral hospital. Era bwe lyafuuka regional referral hospital nga liri in charge of 6 other districts, basobola okumenya ebizimbe ebikadde ebirala ne babiddaabiriza n'expansion nekolebwa ddala ku ddwaliro. Ebitanda ne tuva ku bitanda 10,000 ne tukira ddala ku bitanda 225. Ono era ajjukiza bannayuganda engeri obulwadde bwa COVID-19 gye bwatawaanyamu eggwanga olw'omukka oguteekebwa ku balwadde ogwa oxygen okuba nti gwali mutono, ekyawaliriza gavumenti okubagulira ebyuma ebweru w'eggwanga ebikola oxygen era kati bagulina mu bungi. Twafuna ebyuma kati saawa entulina ebyuma 2 byonna bikola, nga ekyuma ekyasembayo okufunibwa mu biseera bino kisobola okukola empewo 10 cylinders within 45 minutes. Kivejjinja yeebazizza nnyo bannakayunga olw'okuwangayo omusaayi mu bungi kibayamba okutaasa bannakazadde b'eggwanga n'abalala abagwetaagira n'asima gavumenti olw'okubawa ebyuma ebigutereka. Ebirala gavumenti bye yawa eddwaliro lino kuliko emmotoka ezitambuza abalwadde, ebyuma ebiteekebwamu abaana abazaalibwa nga tebatuuse, ebyuma ebyeyambisibwa mu kukebera abakyala embuto n'ebirala bingi. Ne tufuna diagnostic equipment, tulina very functional laboratory yaffe ya mutindo nnyo era eri accredited, n'ebyuma ebirala byonna tulina x-ray machines, tulina ultrasound machines. RDC Nalubega akuutidde bannakayunga okweyambisa obulungi ebintu ebibaweereddwa gavumenti. Kayunga Referral Hospital mbebaza okuuma eddwaliro lino nga liyonjo, omutindo nga gw'olirabyo gwe luliko, eddwaliro liyonjo nnyo, buli wootuuka walabika bulungi, naawe omulwadde kikuwa essuubi nti ogenda kuwona kubanga ekifo ky'ojjanjabirwamu kikusanyusa. Abasawo mbebaza okuuma ebyuma, gavumenti etadde ebyuma bingi eby'enjawulo mu ddwaliro lino, naye byonna tubisanze bikola. Akunze bannakayunga okulonda President Museveni mu kalulu akabindabinda. Bannakayunga ebibala mu biraba bitufunye Kayunga era mbyogedde, mbasaba President Museveni tumuwe akalulu ak'okumwebaza ebibala bino, kana akalulu tukateekemu akajanja. RDC Nalubega bw'avudde eno agenze ku lutindo lwassesibwa okwetegereza omulimu gw'okuluzimba we gutuuse, nga gavumenti okuyita Ministry y'ebyentambula n'emirimu yawaayo obuwumbi 54 okuzimba olutindo olupya n'oluguudo oluwezaako obuwanvu bwa kilomita 1.5 okuva ekitoogo wekitandikira okutuusa wekikoma. Ingnia Blair Tokahira akuliddemu okulambuza RDC sala z'omulimu we gutuuse. Kawongo lyo lye Galiraaya n'ekkubo eriva e Kayunga Bbale Galiraaya nalyo balikola bagenda kuliyirwa, n'olwekyo ebyentambula bye Kayunga tubimaliriza, n'olwekyo enkulaakulana egenda kweyongera. Kale ate ye President Yoweri Museveni afundikidde okunoonya akalulu mu Greater Mpigi ng'akomekereza mu district y'e Butambala n'Empigi. Awerekeddwako First Lady Janet Museveni nga naye amusabidde akalulu.
yakwatidde ekibiina ky'NRM bendera okuvuganya kuba pulezidenti Yoweri Kaguta Tiwabula Museveni era nga ssente w'ekibiina ekyo azemu okunoonya akalulu ng'akomyekereza okukanoonya mu Greater Mpigi ng'afundikidde disitulikiti okuli Butambala n'Empigi. Butambala Mwai Museveni ayaniziddwa mu ssanyu ng'olukuŋŋaana alukubye ekisale ky'essomero lya Bukomoma mu ggombolola y'e Bulo era nga abakulembeze mu gavumenti abazaalibwa mu Butambala kw'ossa n'abalina akalandira e Butambala bazze mu bungi nga batubuulidde nti okulonda okuwedde pulezidenti tebyamutambulira bulungi mu Butambala naye ku mulundi guno akalulu akukeeza lweyo. Butambala wano tusuubira okuwangulira ku bitundu 65 awo. Ndi musanyufu nnyo nti pulezidenti byazze asuubiza abantu abikoze. Amakubo gokawuka gakwete Butambala okuva eri e Kampala gonna galikiriya bulungi nnyo. Omumyuka owokubiri wa ssentebe w'NRM Sipiika Anita Among yeewuunyizza omubaka Muwanga Kivumbi okudda ku pulezidenti Museveni n'amuvoola nti ate bongera bamusinkana ne boogera ku nsonga z'ebyobufuzi nga n'oluusi boogeramu naye ku ssimu yennyini nga sipiika. And this member of parliament, Honorable Kivumbi, wants to think he has monopoly of abusing President Museveni. Yet during daytime he pretends to be in opposition, at night he is with us. Mama Jenti Museveni abadde omusanyufu abuuzizza ku balonzi e Butambala era ng'asabye ab'e Butambala balonde n'ebitundu 7 ku 100 nga bano bamwanukudde nti kyawedde dda akalulu bakawa Pulezidenti Museveni awatali kutiira muntu yenna. Mujja kutuwa 70%, 60 eriwansiku, nze nsaba 70%. At least mujja kuzituwa. Ab'e Butambala mujja kuzituwa. Mwebale. Mama Jenti ategeeza nti munnabutambala bw'alonda NRM abeera alonzwa bumu. Eddembe n'obutebenkevu nga zino ze zimu ku nsonga ya NRM zeesinga ebibiina ebirala. Na bwe kityo omuntu alonda kati NRM ajja kuba alonze ebiseera by'abaana be ebirungi eby'omu maaso. If you vote for NRM, therefore, we'll be voting for unity and peace and stability. Abasabye ng'ennaku z'omwezi 15 bonna bagende mbungi balonde Pulezidenti Museveni bamale badde waka balindire ebinaaba bivudde mu kulonda. Ennaku 15 eza January mugende mwenna temulekayo muntu yenna. Mugende mutuwa kalulu. Pulezidenti Museveni ayogedde byasobodde okukolera bannabutambala mu kisanja kino ekiggwako ng'ategeeza nti aleese eddembe mu ggwanga okwo yagattako n'okulwanyisa obusosoze mu mawanga ne mu ddiini. Ategeeza nti ku luuyi lw'ebyenkulaakulana y'awamu asobodde okuzimba enguudo okuli oluguudo oluva e Mpigi, Kibibi, Gombe, Mpenja, Kabulasoke ne lutuuka e Masaka ate bakyamubanja ku nsonga eyo. Enguudo eyo eyita mu Butambala era twagikola ddako. Mwai Museveni ategeeza nti amasannyalaze yagatuusa mu Butambala kati amazzi amayonjo gali ku bitundu 87 ku 100 era nga n'ebyalo ebibulayo 18 ebitannafuna amazzi amayonjo bakutandikira ku ebyo mu kisanja ekijja. Entegeka ze balina waliwo amazzi agagenda mu Gomba nga ndo bagenda kujongera mu amaanyi. Kyokka yeewunyizza gavumenti n'okubatuusako enkulaakulana eno yonna kyokka ate ne balonda oludda olwabula gavumenti abatalina wadde empeereza gye bayinza okubatuusaako okuggyako okwogera obwogezi. Ne bafuna bino byonna ne baba awagira opposition mugenda kwereetera ekisiraani mwegendereze. Gavumenti NRM nebawa bino byonna mwene mulonda opposition basaasidde. Bw'avudde Butambala, Pulezidenti Museveni yeeyongedde Empigi okunoonya akalulu ng'eno olukuŋŋaana alukubye ekisaawe kya poliisi bannampigi gye bamwaniriza mu bungi nga bakulembeddwamu bannakibiina ky'NRM ku mitendera egy'enjawulo. Abakulembeddwamu ssaabakunzi w'ekibiina ekyo Dr. Rosemary Nansubuga Senninde n'abalala. Ntwala omukisa guno taata ne maama okubaaniriza Empigi. Mwebale okujja
mwebale byonna bye mukoze bye mukoledde eggwanga. Kyokka asalidde omusango bannampigi ku bibasoomooza eby'enjawulo ng'agamba nti be balonda ab'oludda oluwabula gavumenti nga beerabidde nti tewali nkulaakulana gye bayinza kubatuusaako. Ne bagamba n'ebizibu ebirala bye bagambye ne mbagamba nti musango gwammwe era musango gwammwe namwe abali wano. Ani abalonda opposition? Mwalaba nze n'okulonda opposition. Pulezidenti ategeeza nga bwaweereza bannampigi ebintu bingi kyokka ne bibbibwa n'okuwagamira oluvannyuma lw'okuwulirako omuntu omutuufu abirondoola. Mwena mulina Abannayuganda balina emundu era ne mugye yabakwasa okwerwanako naye temugikozesa. Emundu eyo bwe buyinza obw'okulonda LC1 bonna bali awo. Abo bonna bakola ki? Abo wabudde nti ye ssaawa balonde bannakibiina ky'NRM abanaasobola okubatuusaako obuweereza. Ekiyinza kutuyamba ekimu mu ebyo byonna kwe kulonda ababaka ba NRM. Ababodde Paalamenti etunule mu nsonga y'ababaka batakola wabeewo enkyukakyuka ezikolebwa baleme kubalindanga ng'emyaka 5 giweddeko kubanga abantu beetaaga obuweereza. Bwombadde wali n'abazzukulu wali ne bagamba nti naye tubalonda bwe batuuka eyo ne batwerabira. Kati awo ndeeta ekiteeso kyalimu bwe twava mu nsiko kyalimu mu constitution kyebayita mu luzungu right of recall. Ssentebe w'NRM empigi Sulaiman Kaweesi aliko byaloopedde pulezidenti. Wenjogerera mu Lwera mulimu abasirikale n'emmundu bazitunuza mu bantu. Kyokka pulezidenti atadde ku nninga RDC Sarah Nannono annyonnyole ku mivuyo egy'enjawulo gy'awulira empigi. Ekintu nga bwe nakisanga najja negwa mu luwombo lw'abantu. Obuwombo lwabwe induyu zaluggwawo basazeewo bayite mu chairman wa NRM ankube. Kyokka pulezidenti agumiza bannampigi nti byonna ebibaluma ajja kubikolako. Robina Nantale, Aida Nakazi ne Shamshad Nalujja bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Mu gataliko nfufamala kwatidde ekibiina ky'NUP bendera kuvuganya kwa President Robert Kyagulanyi Ssentamu atalaze district y'e Bukomansimbi ne Kalungu ng'anoonya akalulu akanamutuusa ku President. Bano bamulaajanidde ku bimanyiga n'abasuubiza okubikolako nga bamulonze. Robert Kyagulanyi Ssentamu akwatidde ekibiina ky'NUP bendera mu kuvuga kwa President asookedde Lukaya mu Kalungu East n'ayokera Kalungu East n'asaba Bannayuganda okukimanya nti ebyobufuzi bitambuza eggwanga nga bakiri basanye okutunula enkaliriza nga bulonda abakulembeze. Mumanye nti Uganda yammwe n'ebyobufuzi byammwe bakwatako na buli kimu ekikwata ku bulamu bwo. Ese omusolo gw'osasula esente z'olina mu nsawo n'emyaka gy'ogenda okumala ku nsi byonna bisalibwawo abo boolonda. Amalwaliro g'olina gegasalawo ebbanga kiri ogenda okuwangalako nsi. Amakubo g'oyitamu gegasalawo ebbanga kiri ogenda okuwangalako nsi. Baze bannakalungu okumulonda ku bwa pulezidenti asobole okubakolera ku bibanyiga omuli enguudo okubaza ku nnyanja n'ebirala. Oba twagala okuyingira mu Uganda empya egenda otweyagaza ng'enguudo nkole ng'amasomero makole ng'amalwaliro galimu eddagala ng'abasawo basasulwa ng'abasomesa basasulwa. Kyagulanyi ng'ali e Kalungu mama Mombaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu amambaza sapule emukulembere mu kunoonya akalulu. Yena akulembeza mu disitulikiti baluli Kyagulanyi somoza abantu baabwe be bakulembera omuli ebbeeyi emu eyongera okuka buli olukya enguudo ebyobulamu n'ensonga endala. Tulina wano minisita w'amazzi naye amazzi tunywa nante. Bw'avudde eno ng'alekeddwa akabukumaddembe kuli poliisi n'amagye agenze Bukomansimbi abasirikale balabiddwako nga bali ku makubo.
Kyagula Nsindula asaba Nabukoma Nsimbi okumusamu obwesige bamulonde ku pulezidenti asobola okubafunira akatale k'emmwanyi okubazimbira amalwaliro n'amasomero n'ensonga endala. Bundi bujo gye basinga okulima koko mu Uganda, naye ekyuma kya koko ekikola chocolate bakitwala Mpigi. Ebyo tebigenda kubeerawo mu Uganda empya. Abavubuka abali wano abasomye nga temulina mirimu Uganda empya. Abavubuka abali wano nga mukyali mu ssomero temuva mu ssomero musome. Uganda empya ejja, emirimu gijja, agenda okukwatamu, agenda kubeera mwana wammwe akuzenga mmwe, temwe munkuzizza nze nkulidde mu ghetto mmanye ebibaluma. David Tamale ne Fiona Nanyume bakusakidde guli eno Lwabukede TV. Mwebale bannaffe ne retired Major General Gregory Mugisha Muntu asagudde akalulu mu kibuga Lira abasuubuzi ne bamulaajanira ennaku mwe bakolera n'abasaba okumulonda kuba pulezidenti asitule omutindo gw'ebibuga basobole okubyeyagaliramu. Retired Major General Mugisha Muntu akwadde ekibiina ky'entiba endira agadde okusimbula okuva mu kibuga eky'Esolo gyasuze okwolekera Lira okumatiza abaayo okumulonda kuba pulezidenti. Yena abakyala bamwaniriza wakati mu mazina kyokka ne bamulajanira ku nnaku empitirivu gye bayitamu olulembe erimbi ekibika kyabwe yekiremo. Mu lukwano lwakubye ku Bawogole abaayi bamutegeeza nti wadde bali mu kibuga ky'Erira wakati nti kyokka basumbuye ekizibu ky'amasannyalaze agavavaako ebbula ly'amazzi enguudo emi n'ebirala ne bamusaba nti bamulonda ku pulezidenti abatereereza ekibuga. Jeno omuntu abategeeza nti ebingi ku bibuga gye yakayita embeera sinnungi wano n'abasaba bamulonde gavumenti ye etereeze embeera y'ebibuga. To work with all cities, all municipalities, all town councils to ensure that they are given the money required to do the basic minimum. I mean, to have modern markets, to have water in the markets. Abakyala bategeeza jero omuntu nga bakoye okuweerera abaana baabwe tikyokola omaliriza ate badda muvuga bodaboda ne bamusaba nti bwafuuka pulezidenti abayambire ku baana baabwe. Jeno omuntu abakasiza nti bwakwata obuyinza embeera yakutereera. If out of 10, 6 people have no means of eating, even if you have 1 million policemen on the roads, you cannot secure that country. It's just simply not possible. So I look at development as part of the security infrastructure. Oluvannyuma omuntu akubira olukunano olulala mu Uhuru Bangi n'abazadde bamulajanidde ku mbeera y'amasomero n'abasuubiza nti gavumenti y'okusoma kwakusibwako essira. Once you have a well-educated, skilled citizen who is healthy, who is well-fed, and there's good leadership, there is no way a country will not reach in terms of the development. Akomekeza n'oluganda Muteso Ba ng'ino abaayi balajjanye ku malwaliro era mu kubaanukula abasibe mu wakalolo ateeka eddagala amalwaliro. There are lack of drugs in government hospitals. So I fully understand the levels of pain, the levels of frustration within the people. Ate akwadde ekibiina ky'FDC bendera mu kuvuga kuba pulezidenti Ethena Mafaabi asibye ebitundu by'Ebukedi ng'abasaba akalulu. Atandikidde mu Trading Center Nabowa ng'eraaniziddwa bannakibiina abeera babalidde Mafaabi banyiga kyokka bamusaba obutabeerabira singa abeera atuuse mu kulembeze. Salale yaffe eri wansi ffe ba ADSE kyetwagala twagala kyengi. Pikipiki ovugako kuva wali paka wali mu mafuta bagacupula kyempulira paka wali lita yova eweddemu. Twalowoozanga nga tuli kyali bato nga we know that after studying like this tufuna mirimu but sazino just idle in the village doing nothing actually. Batugamba nti no parish model wako yamba na buli omu naye ffe katavuka we twa applying nga tebatuwa ssente batujjamu batugoba bugobi. Tulimu omuceere naye katale nawe katale vizu. Naddala atesezesa okwakolera nga yesigama ku manifesito ye n'asaba muyiro obululu nga 15 omwezi ogujja. Byonna byonna tugenda kubeera etawamu